okweruma okuli mu bibiina by'ebyobufuzi mu kibiina kya National Platform ne mu buludda oluwakanya oluwabuzi olwagala okujjako gino mu 7 kiina kye kitutwala oba nedda yo nuupu yateeseteese etya okulaba ng'obukulembeze bw'eggwanga obutwala nga tunatuuka mu 2026 oba nga tusa mu 2026 alo ku Mathias Mpuuga Nsamba gwe tuli naye ensonga eno agitaanyiza bulungi nkusaba otulokalire tumuwulirize ebigambo bye kubanga birimu eggumba. Sinatunagenayo ndakikemu okuweereza obubaka eri bannayuganda naddala abawagizi b'enkyukakyuka simanyi bipimoka naye n'ebibiina by'obufuzi ebirala byonna ne platforms ez'enjawulo okwegendereza abantu abagufudde omugano ku mitimbagano okulaba nti tuwuliziganya kigenderere naye mbasaba timugwa mu mikono gya mulabe tosobola n'enkwale ezisinga amagezi oba enkofu esobola okumanya nti ogwo mutego nyatagwogendako negamba nti sebo bulijjo gwontegekera ekyokulya kasobola nondeteranga n'okufumba mufumbe bulijjo gw'omunfumbira naye ffe abantu neyawo obwongo owawukanaku bw'enkofu netutamanya nti emitimbagano gijjudde emitego gy'omulabe omulabe n'akuteekera omuzannyo n'oguzannya njagala bakulembeze ne batali bakulembeze naye abagoberezi mubeere balafu okusinga ku nkofu n'enkwale okumanya nti emizannyo gimu gye muzannya ku mitimbagano mumalirako obudde abamu ne mubaako ng'emifumbi gibeereze munyiize nnyo muli mu kuzannya mweso gw'omulabe gwateeseteese muli mu guzannya omulabe osobola omuyigino walinga n'obeera ng'enkofu n'ogamba nti bulijjo ebinyo wasirya bisiike n'emmesere zimu ezitusinga amagezi mmese nemanya nti guno muzannyo gwa mulabe waliwo ensonga lwaki abantu abamu ne bemmanyi mbayigino walinga mu bumanyi bwange obw'amateeka olwo ne benantutte mu kkooti ne bavunaana naye noga nti akati ono atalemu yaddala atiri ekusasa eggwanga y'enkoko nomanya nti ono waliwo amukozesa tumalirako biseera naye kyenkola kwe kulabula abantu baffe waliwo abantu abamu mulina okuleka babeere nga bwe bali ensi eri balamula mu budde bwabwe nosanga omusajja omukolo omuvuka gwe nagamba nti oyo n'emyaka 3 naye oli musajja mukulu olwo gwe nabuuza nti ku myaka gyo nze nali maze mu lukiiko lwa Buganda emyaka 5 ku myaka gy'olina owemulabu wemuzi okenda ku makya kuwemula nsi nemuuza nti ku myaka gyo naye ya busajja bukulu ku ssaawa zino abaana baffe abavubuka bali awo bulenzirenzi na bukazikazi bwali abaddevu omusajja omukulu osobola okukozesebwa ku myaka gyo abavubuka bali buddu basimba mwanyi banoonya ttaka kwongera kusimba ekanaeka okeera kuwemula kubanga waliwo yagulidde akatogo waliwo yagulidde obuugi nagala ati bwotekamu sukaali ojja kugjamu n'engoye nga kyokeera okukola banno bali mu kugenda maaso bali mufuna skills bali mu kukola bigenda maaso gw'oli ku ekyo naye ffe abakulembeze n'abatugoberera tusinge ku nkwale n'enkofu kitalo nnyo kyekitawanyiza ebibiina by'obufuzi mu kaseera kano mwami dasa nagambye nti kibuyaga kunta ebibiina by'obufuzi bitondebwawo si mbeera ya mugano naye okubaako n'ebigendererwa ebikulu bye bituukiriza ekibiina ekyandira ekya DP nakisoma ennono yaakyo nengitegeera era nentegeera amayengo mwe kiyise okutuusa okweza emyaka 6 era kyagenda okuliibwa jegeju tekyali nti ebigendererwa ebivuddewo naye kyekikulu ky'okubeera n'obukulembeze obulina ebigendererwa ebituufu ebibiina tebifa lwa bigendererwa nebifa lwa bakulembeze abatalina bigendererwa kubanga mu kiseera kino nga mulina obukulembeze obutagoberera amateeka obuli mu buyinza obwamukwata mundu obufuga n'emmundu emyaka egisukka mu 3 kiba kitegeeza nti ekibiina ekiri mu buyinza ekikutte n'emmundu kifuuse muvule butakkiriza nsiga egwa wansi okumera kiri mu buyinza so buli kyosiga olina okwegendereza oba wekisiza waliwo akataka akamala ku kinaasinze nekimera ebibiina binafuye
kubanga n'ababikulembera abamu batendewalirwa mu kutendewalira natagamba bannaabwe nti bannange guno omunoogumwa nti kagunemye ne basigala nga balowooza nti mu kidomola kye mu ndebe emu osobola okwetikiramu amafuta n'amazzi abakulembeze ab'ebibiina nti mu ndebe emu osobola okugamba nti bakutumya amafuta n'ogenda n'endebe emu nogakasooka enjewemu amazzi ate ndekemu amafuta nti ojja kubijjamu era obikozese owali obulemu nti abakulembeze si baamazima eri bebakulembera n'ennono z'ebibiina byabwe. Effuga bbi terikkiriza bibiina kusimba nnono. Abakulembeze b'ebibiina n'ebigendererwa byabwe babinoganga doodo abatannaba kumulisa kubanga amulisiza tebamukola ki tebamulya nga babinoga. Kakati ekyo kiri eri bantu sekinnoomu kubanga abagoberera ebibiina babeerawo obugulu butosobola bulenyeza ku bammemba butandikira mu bakulembeze. Sinaakulirawo kibiina kyonna kifunye kuliibwa jegejju ng'avudde ku bammemba. Obukulembeze bwe buvaako emberebezi okulekawo DP tutandike NUP twagezaako kyetusobola okutebenkeza DP naye ng'akologa ekibiina takikkiriza kutebenkera ekigaana twagezaako kugamba nti tugezeeko kino wakati mu bwetwaze naye ng'akikologa takikkiriza kutebenkera komwe tugamba nti awanyuwaawo kubanga ebyobufuzi tubeeramu n'ekigendererwa tetubeera mu ekibiina si kika nti banzaalira mu ngabi sobola kugenda mu bengeye kubanga waliwo ekijjulo. Abantu ababeera mu mbeera y'ebyobufuzi mu ngeri y'ekinyumu nabo batwetedde obuzibu wawatala kigendererwa kigazi kino kiganye kiruddewo kangende mu kino ekyaffe kyaliibwa tukiraba netugezaako okutaasa nekigaana oganda ekikoze eki naye awaayo ebibiina byabwe mu bugenderevu nga bayisawo ebyabwe awali emberebezi. Ekyokukola kiri kimu ndowooza nti bannabyabufuzi bawano bagenda nnyo e Kenya ne bagoberera nnyo ebyobufuzi by'e Kenya. Ndowooza ekiseera kituuse tuleko bye tuyiga ebyobufuzi ebiri e Kenya teweetaaga bikolamu bibuuzo nti obiyite obeeko kyobitegeererako. Bannakenya b'amazima eri bannaabwe eyakedde enkya nga ODM bwe bakola deal ne gurupu endala kirangirira mu butongole nti eno kino kiganye tugenze nakiriwa nakino naye abafuzi b'omu Uganda tebalina mazima kyobalaba nga balumya abagoberera omutwe kubanga tebalina mazima bwe batambulira. Naye neetegereza engeri weetangula ne munywanyi we kati Prime Minister e Kenya Musalia Mudavadi engeri gye baddukako ODM ne bakatinga ddiru naye nga yalwatu era ne baddeyo ne banyonnyola abantu baabwe nti bannange kiri ekyamuzairayira ekiraga kigenda kugguka olwo wali ddiru ne banyonnyola mu lwatu bannaabwe. Naye abantu abakola ddiru oli nga ddiru bagenda ku ssimu ye ntino naye nga talina wakinyonnyola wewali emberebezi. Ebibiina tulina okutegeera nti bitandikibwawo n'ekigendererwa kya buyinza n'okutambuza eggwanga mu ngeri y'enjawulo ku kibiina ekiri mu buyinza. Ebyo tunakitegeera tujja kumanya nti bwe nkola kino ani asobola okukkaanya nange n'ebibiina okutambula mu mbeera eya naaswa mukange kibinafuya kubanga kibirwisaawo okusemberera obuyinza ababirimu ne batendwalirwa. Kyokka tulina okufuna lessons okuva e Kenya ne mu nsi endala abantu bategeera concept y'obuyinza. Abantu bangi bajja mu buyinza mu mbeera ey'ekinyumu ne tutategeera embeera y'ebyobufuzi etambula etya nga munoonya obuyinza. Ekyo kizaala frustration ne kizaala obutasalawo ne kizaala abantu okukoowa ne bagenda mu ngeri
yekiserebe tuwe batyo n'ekyo kyabukuusa bw'oba onoogenda bano bagamba mutereevu ate n'olekera ekintu kyabwe nga kiri intact nti mbadde nkikulembera nze ŋŋenze tosigala ng'otyobodde ekintu kyabano ng'okyonoonye kubanga gw'olina diiru eri ku ssimu. Webale nnyo kisinde people power eyafuuka NUP waliwo ekirala ekyatondeddwawo yazusibwa MK movement nefuuka PLU Patriotic League of Uganda ekulemberwa General Muhoozi Kyakoze puleyo oyo omupya ku katale mulaba tabakisiza nkwogera badde ogamba ekibiina ky'NUP kirina obuwagizi mu ggwanga lyonna. With this formation, temufunye kaseera kazibu Deputy President NUP. Ekyokututiisa ekyo kituufu. Twali muntu atatya bumenyi bw'amateeka. Simanyi ngamba kibiina ekyazze. Ate era kyengugamba nti ekyokuba nkitutiisa kituufu era nange kyantiisizza nti obumenyi bw'amateeka butuuse ku leve eyo. Twali muntu atasobola kweyaliikirira nga obumenyi bw'amateeka bufuuse butongole. Kyonna PLU ne byekola bumenyi bw'amateeka bumenyi bwa ssemateeka. Butya oyogedde ku General Muhoozi Kyakoze yawummula amagye asavinga mwali akizibwa okukola ebyobufuzi ebyakyawulantamu mu mateeka g'eggwanga. Bannamagye tebakkirizibwa kyemmanyi. Era kyenvudde nkugamba nti obumenyi bw'amateeka tewali atabutya so n'olwekyo obumenyi bw'amateeka bwe butandika butyo. Kati kuba ekifaananyi nti omuntu atandikidde ku bumenyi bw'amateeka omuvubuka azze ewuwo ina muwala wo atuuse okufumbirwa atumye kalabanjuki ate amuteeze ng'ava ku luzzi n'amukwata. Kifaananyi kikyofuna ku kirenze ekyo. Tonnaba kukwata ku buyinza naye omenya amateeka limu ku limu. So PLU n'ebyetoolodde bumenyi bw'amateeka era y'ensonga lwaki eggwanga lino liri mu masaŋŋanzira mu byobufuzi. Eggwanga eritambula mu byobufuzi engeri ya kiwalazima kubaita okutambula kiwalazima ng'alinga ayanywedde eyalidde enkanja ne zitawera oba yanywedde omusu nga tegunnakula. So okutambulira mu ngeri kubanga eyanywedde enkaato ayinza obutatambula bw'atyo naye okubaita okulya enkanja nga tegunnakula kiwalazima kutambula kiwalazima. Oli general mu magye naye weeyambisa ekifo kyo okumenya amateeka naye n'otambula ng'otadde n'essaati nti mundabye olwo bwe tukuwa obuyinza tubanja abantu kati 18 abaawuzibwawo gwomu ku bavunaanyizibwa bwe tunakwasa obuyinza tosimuleyo n'abantu baffe be twaziika nga muwadde obuyinza. Nze ndowooza nti bannayuganda ekibeera kibeeyaliikiriza kwe kutongoza obumenyi bw'amateeka mu byobufuzi. Naye bwekyo obumenyi bw'amateeka wekitiibwa Mpuuga bukututeko abakawo babiri twakagawo Jimmy Lwanga nabadde naye ku wano ku Lwokuna oluwedde nangamba gwe busuulula baffe tulivuddeyo ne Kagabo naye abali abakolereyo naye nga bajja ssaawa yonna bangi era nsaasi ya Deputy President Lwanga mu bigambo bye ate omuntu bw'aba yali mu ssabo n'avaayo n'agamba waliyo eri ekintu tomala gawakano. Tuyamba abatulaba ekyokutwala ababaka babiri kikifuula ekiri mu mateeka kikivalidatinga nekifuuka ekiri mu mateeka. Manyi busuulula tutambulira mu mbeera egamba nti nga General Muhoozi ne banne basazeewo okukola bwe bati tutaasa tutya eggwanga eritambulanga omupiira gw'eggaali oguweddemu omukka n'ogupakiramu ebisubi naye n'olowooza tujja kuteekako emmwanyi ozitwale oteekeko n'amatooke ogatwale. Tuli ku ggaali eweddemu omukka nga tutaddemu bisubi gye tutikka. Buli bwokkiriza ennono y'ebyobufuzi n'esimbibwa bwetyo era eggwanga oba olitadde ku cliff olitadde ku lusozi liyiringite ekiyiringita nga tekuli break kiba kitegeeza nti buli akirimu bwe kitakumenya kugulu akawompo mye. Tetusobola kutendereza mbeera ya bumenyi bw'amateeka nga tukimanyi bulungi tuteeka eggwanga mu lusuubo nga terigenda kudda ngulu. Kaakati gwe nga moderator gw'atambulira mu mumanyi abakulaba obagamba otya nti ekyo ekigenda mu maaso amaanyi mugalabye era obuliisa maanyi bubeera butambulira mu maanyi. Obuliisa maanyi bwe butambula bwe butyo ffenna bwe tuli mu kwebuulirirako abali mu byobufuzi nti musajja mukulu ng'atambula bw'atyo ng'agenze gakendeera nga tuse mu kiseera nga tasobola kugamba ku mutabani ng'ettabani liri ku kyalo likaalakaala n'emmundu bwe lisanga emmere ku kyoto ligijjako
bulisanga ente eri ku ttale ligisalira ab'owaka oyo muba owa ssentebe bw'ekyalo. So n'olwekyo okwebulira okutaasa eggwanga nsonga nnene. Kyova olaba buli muntu yenna alowooza nti eggwanga liri ku cliff, liri ku ndeebolebo, tulina okwebulira ku mbeera eno. Simanyi nalabyeko n'abasajja abamu abakulu abali mu kinyumo kya General Muhoozi, era ne ŋŋamba nti obukulu obumu bwa bwereere. Baminisita gye bali, ababaka ba palamenti, basente ba disitulikiti abasoba mu 40 babaddeyo okugamba abo bonna. Namba ekyokuba abangi tekikifuula kintu kiri mu mateeka, era ekyebuuzibwa nti abantu abangi bwe batyo abasinga nga bayivu bonna basumagira. Ebyafaayo by'eggwanga lino babyebuliramu, babisoma kuyita bibuuzo. Eggwanga okutambula nga bwe litambula nti emyaka 6 ez'obwetwaze nga tubeteggera, ebintu ebifaana bwe bityo bizze bibeerawo ne bitwalibwa ng'ebisoboka era ebikkirizibwa. Wami busuulwa Uganda etambula bwetyo bw'abeera musajja omuwamuwalawo nga tomanyi atambulira mu mbeera, olumu afaanana ng'omuntu mulamu ate olumu n'agugumuka ng'omusezi, osobola okumwamalawo mu mirembe. So n'olwekyo ekyo kye tulina okwekengera nti waliwo embeera etategeerekeka. Buli muntu yenna nga muntu mulamu ng'eggwanga lino alyagaliza ebirungi alina okwewala okusemberera awala ekisinde ekyo, kubanga kiri mu kusiga nsigo yakuzza ggwanga mu matigga nga tutambulira mu menyi w'amateeka. Disan Seremba agaya w'ekitiibwa bali kumutuleetera programu ewomye n'agamba please help us to bring more Honorable Mpuuga. He articulates issues beyond normal. He is so good. I always have this question after missing all the parliament sittings. Where are you paid for? Were you paid for that? We sent you MPs to negotiate for us in Parliament, but you decided to stop the sittings. Ni wasu wa favor alikyaba daza oiti wajja kuddamu munsikirize nja kuyitamu bwe nsobodde kubanga dakika tezikyali mukwano gwange. Kweweza gwange ekitiibwa mukodomi waffe oyo abakunja mutumire naye mwebaza buweereza bwe lwakuba abantu baalimu n'entegera yaabwe yawukana nnyo naye ng'omuntu akimanyi bulungi nti beekuba essasi mu kigere bwe bamujja ku waloopu kuba yali alina okuvaawo. Isaac Sebandeke yalinga ogwe Kauma balamusiza nnyo tebaza Honorable Mpuuga byonna tusaba Nuupu etuteerewo research desks era aiteeko institutions like agriculture, human rights, ku secretariat zino zijja kusobola okuyamba kuba MPs opposition butabeera bakiboggwe na kiwuggwe. Webale SDB Junior Busuula, webale Nsawa Honorable Mpuuga alambike ku bigambibwa mu ye ne Honorable Abed Bwanika bawe enkola ya kunga n'obukoofiira Alan Sebale enkono ya abuuza Honorable yakirambuludde bulungi nnyo Sebale.
Sulaiman Sebagala ali mu protocol wane Bulange akwebaza kuweereza maaso ku ggwanga Ssenkungwe n'embalala akajjon wiring nsiimanye empeereza era ntumidde nnyo Honorable waffe w'omu bw'ati NUP Jowanule Munampigi Stima y'amaka again thanks for the program ndabira nnyo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba webale wakaweya Hussein najja nankumi ndabira wekiwa Mpuuga teyemenya n'abavumi ffe twabamanya dda era twababuuka ye lwaki NUP evaamu abavumi ebyo byabewussa kale mbufunzizza olw'obudde. Me personally, I thank Right Honorable Mathias Mpuuga because during his 2.5 years as LOP, he had tried to professionalize fellow MPs. Niono Sembo Saipan Kaleyo naye nkomyao. Katongole Julius Munaye UP, webali kuleta Deputy President waffe mubuuze ku bigambo bya Dr. Abed Bwanika byayogera nti ffe nga Masaka tetugenda kukkiriza Bukofira bumyufu kuzungira wali mu structures. Nze Katongole Julius Miransanafu wekitiibwa wali wano. Katwere Burhan Media Callers Association Honorable Musa Butapondoka olwa aboogera batategeera. Sendagire Kasiye Lord Mayor to be a great my friend Honorable Mathias Mpuuga yabali kulambika nsonga nange wa Lord Mayor mwagala Kasiye Sendagire bakuwe MP wa Busira ddako obusuulu wawe bali kuweereza nakuleta Honorable Mathias Mpuuga nawe bakulabire ddala ye Katoke Kironde kale nange bajja kundabira ddala Busiro South naye ate wali omuntu wa Honorable Mpuuga Deputy President nebaza Honorable Mathias Mpuuga obukakamu alabika yakuzibwa bulungi era atuukiriza enjogera egamba nti charity begins at home and does not end there era atuuse okusima kwange eri abamukuza oyo mukyala Edith Busula Senior mukadde wange alitenga jansa mama wa Busula Boyinaye wano akusiimi Mayumba Kefas. We are taught leadership success is measured by the success of your successor. At least we are hopeful that the current opposition will steer the desired future. Kudos wekiwa Mpuuga webale kukola Simon Muganga nkulabye sikyasobola kumalayo bubaka yowashi Emmanuel Mayor Serunjo Jiwe Kawempe webale sebo kumuga walwali ekyankwanzi ku National Leadership Institute Major Kakuro Nesmas agambye Right Honorable Mpuuga is spot on but he's in the wrong party. Vabana kale asa naye nkulawe wala nnyo kwe tulinyo wane mutumbe kubeera bulungi ng'abavubuka tumuyigirako bingi mbadde kwa mitimbagano kansampulingeyo just direct SMS Katoke iyo nyimaze makulu kamma nakumaze webale kusobola okutuweereza Honorable Mpuuga bw'owulira ebibasoomoza mu NUP wejjusa okuva mu DP Oscar Ekalungu ali mu Budwe munabuse w'ensonga wabula kuweereza nze mu birubbeene eddoboozi ly'abavubuka ebulenga kwendi ngobeera Honorable Mpuuga munebaliza emirimu gy'akolera eggwanga lyattu yeebale nnyo kale kkiriza nkomaawo Honorable Nyanja Ssenyonga Jambo Honorable Paul Nsubuga naawe ne Alan Mayanja Sebunye Nakaseke awuna bakwebaza webasa dakiika obwo mukuwadde ozingezinge emba neyanza manyi busuulwa n'abatulaba nja komitinga mukama nga mpadde obulamu nsobole okuba nga nfunayo obudde regularly tujje kubanga kikulu nnyo abakulembeze okubuuzibwa ebibuuzo omuganda kyayita accountability ow'ebuddu omukulembeze yenna atya okubeera accountable aba mu kifo kikyamu kyova olabanga mu bukulembeze bwange nali mpaayo ekiseera bannamawulire okujja okumbuuza ku buli nsonga ku Parliament kubanga tewali kyenadde nkola nga nkikweka era nga buli kyenkola nkikola ku lwa bannange ku lw'eggwanga. Olw'omukulu yabuuziza nti mwava mu Parliament balaga basasula ekisooka mu Parliament bw'obanga olina ensonga ekujjayo mu butongole owandiika n'otegeeza sipiika era bw'ovaayo oba ovuddeyo mu butongole era watovuddeyo ng'olyaza amanyiza abantu bo nga leader of opposition kinakola era okuvaako ffe mu Parliament kwali kutongole ensonga lwaki Parliament kwagisanyalaza n'entula nezikola ki neziyimirira so omukulu twalyaza amanya ggwanga naye nekisinga obukulu twali tukulwanirira naawe era amaaso g'onsaba ogajje ku ssente kubanga ne babuzibwawo abantu baabwe ssente tebazikola so ssente si kyekikulu zandibadde enkulu nga tutambulira mu mateeka
naye okulwanirira ggwe bwe tutalwanirira abo ababuzibwawo tunaba tusiza ennono y'okubuzaawo abantu era bulijjo nkyogera nti nakino kyaddamu kubanga ekibuzaawo abantu bwe kyatandika ku Amini n'abuzaawo Ben ne twabeerawo okusimba makanda nti okubuzaawo abantu wali bwe tugenda kukkiriza kizeemu n'olwekyo ku mulundi guno tutaddewo emisitale egyo emimyufu okugamba nti ennono ey'okukola ebyobufuzi nti botakanya nabo babuzaawo erina okuva mu ggwanga lyaffe mwami wali omukulu abuuzizza Abed Bwanika yawera kunga nakinyonyodde era ne bagamba nti tulina mutawana na Bukoofiira naye mwegendeza abwekwekamu okukola ebikolobero mu linnya lyaffe mwami Katongole ne kyeyabuuzizzaako wali omukulu abuuzizza okuva mu DP okyejjusa kyenyinza omubuuza nti DP gye navaamu eri luddawa bakugamba nti balo embogo yamutta nti wange bwati wazitta oyo aba alina ekizibu kubanga DP gyoyogerako ekigambo weekiri naye ekibiina tekiriiwo kyenyera okugamba mwami Busolo n'abatulaba nti ng'ekibiina ekito kya NUP waliwo omulimu omunene tutanabakola ekisooka tulina abawagizi bangi nnyo ate nga bangi nnyo bavubuka bato abavubuka abavudde mu matendekero abavubuka abakola emirimu egya bulijjo mu magaragi abavuga bodaboda waliwo ekkatale eddene lye tulina okwongera okunyweza n'okuwa obudde kwe kutraininga abavubuka bano ekyo kikulu nnyo era njala vaagulu nga promisi nga nsuubiza bannakibiina naddala abakakyegattako abaagala obukulembeze nti tubalinako obuvunaanyizibwa era nzikiza nti tunaba bukola bulungi olw'embeera badde tutwala emisinde ne tugenda bukola tusomesa abavubuka mu regioni mu lulimi lwe bategeera mu nnono yaabwe kubanga Uganda nsingazi ate buli kintu ekifaanana kirala buli bantu balina ennono yaabwe tujja kujja tubatendekere mu nnono yammwe sobola okufuna abagoberezi n'abakulembeze nga balina ennono kwe bava si buli omu nti ajja n'ekikye tetuli mu kubikka kalitunsi kubanga kalitunsi osobola omubikisa kalenzuwe olukekya oluwawu osobola okusuulamu tuli mu kubikka lusuku nakomyawo njala kwebaza sebo n'abatulaba olw'obudde mutuwadde kwebaza nyini mukutera telefayina ate n'okubasuubiza nti I'll be right back. webale nnyo byebyo ebya omukulu Mathias Mpuuga nsamba ensonga azinyonyodde bulungi abo bonna abaoteekawo okutagala n'obwegugungu mu kino kya national platform n'obukulu n'obugulumbo obuli mu bibiina ebyagala okujjako nakyemalira tuli ku nsonga nkyamu tulina okusigala nga tuli ku mulamwa gumu gwakujjako Gen. Museveni funa amaaso gafokasingawo tugateekaawo tujja okufuna Uganda ennungi era gye tuneeyagaliramu naye tugizimbe bulungi naye nga tuvudde mu kwerumaaluma atugenda tukopeko e Kenya nweagagenda wa Gen. Museveni genda mu lwatu ensi ogigambe nti ffe tugenze eno kulya akantu ngende mu lwatu abantu balala baleke bakola ebyabwe naye osinga okubikola mu bubba mu kwekwekakweka anonoona amaanyi g'abanno baba ku mulimu okujjako